ika omukyala gwe bayita Anita Among one mukyala Museveni namba meka sigimanyi. Abantu bano batandise okuzannya omuzannyo gw'okusirwaza bannayuganda nga wetwogerera ekyomugenzi abadde gavana wa Uganda kitandise okubeera mu mawulire nga kibuzaabuza abantu kino tebabadya ku ssente bana abasajja balina olukusufu lwe baagala obbajja ku mulamwa. Bannange nalize kuno ng'omuntu bw'afuna omulimu asobola okuba ng'asobola okwetuusaako kiki kyekina kikiri. Wetwogerera essaawa zino emboozi eri ku mawulire mwenne bakutte mu babiro bambi bino byonna baabitadde okubabuzaabuza. N'omukyala statement zaakoze zonna mpandiike bulungi nnyo ng'abalaga nti yayogeranga ne bbamuge nti bazimbe ennyumba n'agaana tebakulya ssente. Omusajja alina properties empitirivu ze mutajja kukkiriza. Tebabuzaabuza kanakolyo k'Abanyarwanda kubba gavumenti ya Uganda kubbasereza bannayuganda. Wetwogerera essaawa zino omusajja ono abadde afuna miliyoni 5 entuufu mu voucher naye ng'omusajja ono afuna n'obukadde obuwera 10 per month okuva mu Bank of Uganda. Be bamanyi sente tebadde bazikolamu. Wetwogerera njagala bategeeza nti ekkololo yonna gwe mulaba ettaka erisinga ekkololo ebitundu 7 ku buli 10 ettaka eryo lya Bwakabaka bwa Buganda. N'ennyumba eziri ekkololo ezisinga obungi ebitundu 65 ku buli 10 ennyumba ezo zonna za Bwakabaka bwa Buganda. Ng'oggyeko ebitundu 10 abafuzi b'amatwale ennyumba ze baali bazimbidde ebitongole ne b'ambassadors ab'ensi endala ez'enjawulo. N'ennyumba ezisigaddewo ez'obwannannyini abantu abaali benkanabo baali baguze ettaka eryo nkitegeeza nti n'abasajja be bava mu nsiko gye batuukira kolo kubba mayumba. Ennyumba gye bagamba gyo Gavana Mutebille eri mwaka badike kaluwa wandike ekintu kino wamango kitegeere bulungi okitegeere wanooka wali amawulire. Ekituufu kiri nti Mutebille musajja mugagga fugge alina ensimbi empya n'enkadde era nga alina ebyobugagga bingi nnyo mu Buganda lwakuba tebajja byogera. Mwavudde nga muwulira omukyala ono Vice President Jessica Alupo mukyala Museveni era gye njala kutegeeza mujja omulamu bamuyita Jessica Alupo ate noono beera bango ko biwojjolo ne Museveni okuva mu nsiko tulowooza nti yamuwujjiza leero era kye kimwogeza ebikikinike ng'awanika amabaati ku nkoma. Tugenda mu maaso. Omukyala ono yavudde n'agamba nti kiba kya buswavu nnyo okuleka okusuula omukyala ne famire ya gavana ebweru tumujje mu nju. Ekituufu kiri nti amateeka gasoma nti omukozi wa gavumenti yenna obeera n'ennyumba ey'omulimu era omulimu bwe guggwaawo olina okugenda okunoonya w'olina okubeera. Amateeka bwe gali. Ennyumba eno ezze ekozesebwa gavana ab'enjawulo lwaki Mutebille gwe mugamba nti gumwagala okuwa ennyumba eno ng'abadde afuna omusala gwa miliyoni 5 mu voucher naye ng'ekituufu afuna miliyoni 10 plus buli mwezi era ng'alina ebyobugagga ebitalina alina. Akakodyo kaakano mukamanyi bulungi nnyo mukawandiike kankabategeeze. Abasajja bano baleeta ekintu ne bakasuka ejjinja mu kisaka okuwuliriza. Mukyala Museveni Jessica Alupo alina enteekateeka ezannya omupiira ng'agusindika aguza wa bbaawe Yosere Tobasula mutano wa Kaleekyezi atya. Bakimanyi nti Yosere essaawa yonna Katonda yandimuyita oba wandigwawo ekikanga wa gavumenti ne bagivuunika kuba nakyo kijja kujja essaawa era kigenda kujja. Bwe bate bagivuunise yekinyi yayinza oga nti mpummudde bamuzannyira omupiira guno wammanga gulwa bompulirize. Mukyala Museveni Jessica Alupo yemyuka president yavuddeyo n'atandika okukangala ng'alinye ku manda ng'alinyiddwako lubaale n'agamba nti kibe kirungi nnyo omugenzi ono tumuwe ennyumba eno agisigalemu ey'obwa gavana kati gavana agenda okujja agenda kusula mu yaani mbuuza gwe mukyala gwa Kanula amaaso alinga ng'alidde kamulali gw'oliridde mu nkolongo. Ekituufu kiri tulina okugondera amateeka bw'abanga abaddemu nga gavana aveemu kubanga ennyumba ya Republic of Uganda so si ya busikirano agiveemu. Omuzannyo guli bwe guti baagala ennyumba eno bagikwase mu famire ya Mutebille. Kituuka okuba nti Museveni waabinyukira oba waabiviiramu famire bagigambe n'omukulembeze abadde omukulembeze w'eggwanga ng'ataliwo mu bukyamu nti kuzimu ku State House naye nga gye bategeti nga yenna kasiro bagimuwe agibeeremu asobole okusigala ng'ali mu Kampala bulungi nnyo ng'akajjaza emirimu gye ng'alaba eggwanga bwe litambula. Mission eri nti Jessica Alupo avuga ekintu kino ky'okuwa Mutebille ennyumba naye nga ekyamusindisizza akikole nga ne Museveni ayinayo akapapula kakamulaga nti baagala muwa ku State House Nakasero agisigalemu bagimuwenga ye. Mujjukire ne bagamba ne State House eno yennyini Nakasero ttaka lya Buganda ery'obwebange naye ekyekusifu kiri nti ebyapa bya State House Nakasero byonna biri mmanya ga Museveni baabizadde mmanya ga Museveni kati ono avuga mupiira gwa Mutebille gutuusa bamawala bazannyo gwa Museveni bamukwasa State House Nakasero nga yaliko president bagimukwase kubanga ne paper ready ziraga nti State House Nakasero ebyapa byonna biri mmanya ga Museveni so akakodyo kali nti basindika Mutebille afune ennyumba naye nga babega waakyo basindika mupiira gwa Museveni ne bamuwe ennyumba ye Nakasero State House Nakasero bagimuwe bagimukwase ng'ekirabo okumwebaza nti yafuga eggwanga. Kati mukyala Jessica Alupo mukyala Museveni simanyi obuli mu namba mmeka
bino emukola byonna federal za feasible 24/7 nga ziyita mu mpapula zammwe. This is a well planned move because now you are trying to force this idea to mature so that the late Mutebille is awarded this house. And then after, you want to come out and inform the public that even Museveni is supposed to be awarded a property, which property is Nakasero State House. And we already know that all the documents concerned about the Nakasero State House belongs to Museveni himself and his family. So, kino mukivuga mutimati tutegera bulungi nnyo. Muvuga ekya Mutebille nenga ebabega mwagala kuwa Museveni State House ye Nakasero agitwalenga property eye. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati ngenze maaso. Kati zino security alert mumpuliriza bulungi nnyo muwandiike. Eri bannayuganda mwenna okwetoola eggwanga lyonna oluvannyuma lw'okuexposinga Ragadi n'akabinja ke ak'abamafia ba agent abali mu kubega bannayuganda mu movie industry nti musajja mukozi wa ISO era n'abasajja bonna abakazi n'abawala batunda perfume eza Golden Woods bakozi ba state era nga bambega ba ISO okwetoola eggwanga lyonna. Kino kyayiise naye ate nkyakikuba kubanga saagala kukolagana mbega. Bwetwogerera essaawa zino oluvannyuma lw'okuyiwa ddiiru eno omumpembe Yoseti Bahawula Tabasiro Ntano Akarekezi ne mutowe General Salim Saleh babadde batendeka ebiwayi by'abantu bano babiri nga bitendekera Bakabamba mu Bende district. Muno mwe muli abavuzi ba boda boda n'abalokole aboogerera enjiri ku makubo. Mugenda kulaba okwetoola eggwanga lyonna nga bambega bangi ku kkubo oba bayita abalokole bangi ku kkubo across the country mu bubuga obw'enjawulo nga basomesa eddiini balina ebizindaalo n'enjagala babannyonnyola mbategeere. Tutandise bwe tuti. Burenzi nekola video n'enyanjulula akabondo k'abambega batambula mu ggwanga lyonna nga bakyusa akakodyo. Kati baleese obukodyo obupya bano bagenda bayiwa ku nguudo. Museveni ne banne omulimu gwabwe gusinga obukulu kuteeka ssente mu kubega balabenga basigala mu buyinza. Wetwogeredde essaawa zino batandise okudeployinga abalokole ababeera ku nguudo abaweza pray the Lord naye nga indirectly bakozi ba state abagenda okuyiwa buli kabuga konna mu ggwanga. Bano bagenda kuba balina ebizindaalo ebibuulira enjiri nga balina Bayibuli, balina voice recorders, balina video recorders, ate bagenda kuba balina n'emmundu. Nga kino kigenda kuba kibawa enkizo okumanya n'okusipayinga ku buli Uganda yina mu buli kabuga konna singa mbawo n'enteekateeka ewandiika abantu abayitaba mu kujjako gavumenti oba abalina enteekateeka ey'okwekalakaasa. Bano bagenda kuba nga bali mu kibuga kyonna ky'omanyi mu Uganda nga bawereddwa omusimbi baweredde ensimbi n'ebyokukozesebwa okuba nti balipotinga direct ku bitebe ebyenjawulo ebyabambega. So buli kibuga kyonna mutandika okulaba nga mutandise okulaba ogerera ku makubo nga balokole mumanye nti abambega bawedde emirimu era bawereddwa omusimbi batendekerwa Kabamba okumala emyezi 4 n'ekitundu bonna baafulumye. Era bagenda kubeera buli kibuga kyonna n'obubuga obutono bonna okutera eggwanga bagenda kuba nga weebali. Bano balina voice recorders, balina video recorders, balina emmundu, balina Bayibuli, balina n'emizindaalo eminene gye bagenda okuba nga batambula okuba nga bakola emirimu gino. Ojja mweregako nti mubuulizi wa njiri kumbe omukyalo ono oba omulenzi oba omuwala bonna bambega bawedde emirimu bali kusereza State House basasula. Nvuddewo ngenze ku ndala. Tugenze ku bannayuganda mwenna naddala abaddukanya omulimu gwa boda boda. Batendese aba boda boda abayitirivu okwetoola eggwanga lyonna naye nga bano babadde batendekera kwa Bamba nga bagenda bateeka ku buli stage ya boda boda mu Uganda. Nenga okusinga batagetinga Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe, Mpigi n'ebitundu by'e Luweero. Bano bagenda kuba bakola mulimu ki? Bano buli stage bagenda gisindikako bambega babiri aba boda naye kano ke kakodyo akalimu. Buli stage ya murejjako aba boda abapya mubegendereze. Bano bagenda kufuba nnyo okulanga bayingira ku bukiiko obuli ku stage ezo. Sina kindi okufosinga obukiiko bwonna obuliko babuyiwe bo badde mulonde naye nga mu kulonda abantu bano baagala bateeke ku bukiiko buno bamanye ebigendera byammwe n'ebirowoozo byammwe. Bano bagenda kuba bapya nga balina boda boda empya oluba bayinza kuba ne boda boda enkadde nga mulooza boda boda babulijjo kubanga bambega. Nabo bagenda kuba n'obulikodinga balina emmundu ate era bagenda kubanga balina olukusa olutta omuntu nga tana bweyebozzaako. Bano batendekeddwa e Kabamba mu Bende okumala ebbanga era lya myezi 2 n'ekitundu. Bano abantu bagenda kuba bayitirivu nnyo to the extent nti basobola okulipotinga okumpi okuli ba diso fuso piso bonna n'okulipotinga mu CMI ISO ne CMI okuba nti basobola okuba nti bategeeza state buli kimu ekigenda maaso.
era mwenna abavuzi ba boda boda ku buli stage yonna mu Kampala Wakiso Ntebe Mukono Mubende mubeere beetegefu nti boda boda essaawa yonna zigenda kuteekwa mu bambega bano bagenda kujja nga bateekawo n'okuyomba oba okulwana okukyankalana ekiravaamu baba bamanyi ettageri gye bagenda okukuba oba okugjawo wepo n'okutwala nga nena bugisi mufungize okuba nti bakola ebintu byonna bye baagala okuba nga bakola kubanga bagenda kuba baweerwa omusaala ogw'amaanyi kubanga Museveni akimanyi buli kimu essaawa yonna agenda kuba aluzinga omukulembeze ngenze mu maaso. Ngai mukimanyi project ya Muhoozi Kanyarugaba ekiri mu nvubuko ono kuba nti yagenze Rwanda okuba bisambu simanyi yagenze kola relationship na Rwanda kitegeke bulungi nnyo muzannyo mu nsonga ezimu kuzaamu tutteyo kwe kulabanga bana abantu babeera ne backup in case waliwo ekintu kyonna nga Kagama asobola bayambako okuba nti bayingira mu ggwanga eryo okubanga baba amaji okubazza mu ggwanga erya Uganda n'okuuma ebyobugagga bye balina. Ekirala bano bali muzannyo gwennyini ogukola ebintu by'okubuzaabuza banna Uganda kuba guno omuzannyo baguluddemu ebbanga ddene nnyo. Gwe weewuunye omuntu atali foreign minister okuba nti asobola okuyingira eggwanga n'agenda ku personal interest n'azikola n'amala nadda ate ne babalaga nti mawuli bamutaddemu nnyo okupromotinga kitegeeza kye bavuga kintu ky'amaanyi nnyo. Kati waliwo nagambidde mu ntaagingire omukyala Janet Kembabazi Mama Assassin atuuze wano akataffaali ke tukooye balina okunywa amazzi. Janet Kembabazi, Mama Assassin, Mother of Death. Hope you are here. Mulize bulungi. Bano abantu mukutta teri abakwatira nsawo. Wetwogera olunaku lwa jjo mu Matumbi budde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Omukyala Janet ono nga sinagenda yeeno. Tuzze ku internet kuno ne twogera abantu balowooza tusiwa ensaano ku mazzi. Naye kye tukoze ky'amaanyi nnyo okuexposinga safe houses n'enzita y'abantu. Abantu mu bitundu ebyenjawulo badde bawulira abantu nga bakabira mu safe house nga babatta. N'okusanga emirabo egisuuliddwa ku makubo n'emirala ne gibula. Janet ne bba badde bafuna amaloboozi okuva mu bambega nga bagamba nti abantu bakomplaininga mu safe house eziraanye ebitundu ebyenjawulo nga bawulira abantu ekiro nga bakuba ebiranga nga batulingizibwa bali mu kuttibwa. Ne bagamba tukoze tutyo kubanga tutta abantu bano nga tuwali kintu kisobola kutegera tetwassa abantu. Omukyalo ono Mother of Death Mama Assassin Janet Kembabazi kyava atula ne bbaawe mu buliri ne bateesa okugula ebyuma bina ebipya bye tuyita killing machines okuva mu ggwanga erya North Korea. Era we tuwogerera olunaku lwa jjo ku ssaawa z'abaddenga 6:30 nga zoolekera okuwera 7 ebyuma bino ebina byatuuse ku kisaawe Entebbe era byabaddeko special clearance eyabiyisizaawo nga tebiyise ku revenue wadde omuntu yenna okubanga abitunulako okuggyako abo ababadde ku duty abadde bakimanyi nti ennyonyi lwagudde ya kago ne batikka ebyuma bino ne bisiira mu State House Entebbe era ne bamala operating abo babikola ne bitandika okusindikibwa ku station ez'enjawulo. Kati mukyala Janet Kembabazi Mama Assassin Mother of Death tuuza wano akataffaaliko mala okukunnyonnyola ensonga zino nzitegeere tukooya akamanyiiro gwe kennyini weetaba mu bikolwa by'okutta abantu nakati okyabatta. Omukyalo ono yatumya ebyuma bina bye tuyita killing machines ezigenda okuteekebwa mu bitundu by'enjawulo era njagala abantu abali mu bitundu bino mutegere bulungi nnyo. Ebitundu omuli Jinja okuliraana Magamaga Barracks, Kayunga ewa Kalangwa mubeera aweya, tugenze Ekamwenge mbeera aweya, tugenze Moroto mbeera aweya, ngenda bibasomera bulungi kati kantandike bwenti. Olunaku lwa jjo ku 6:30 ennyonyi empangise yavudde mu ggwanga ery'amambuka ga Korea n'etuuka ku kisaawe Entebbe ku 6 nga zoolekera ku lwa 7 yaleese ebyuma bina ebigenda okuba nga bitta abantu. Ebyuma bino biri bitya? Ebyuma bino bakuleeta mu kyuma nga omanyi ebyuma kye bakuleetamu abaali balabye engeri gye bali battamu abantu mu biseera batterangamu ebintu bino ebiboneze byabeerawo. Obeera mu kyuma kide bakuyimiza mu bweti ne bakwambaza ekiringa ekipira naye nga kiriko emikono ne kikuba kikuteeka wano mu nsimu ne kikwata bulungi nnyo. Kiriko ne extension gye bafikisingamu okukyusa oba okukyusa okulaba omutwe gwe gwenkana gutya ne kikwata bulungi nnyo ne bakinyiga switch ne kikunyola ensingo mulundi gumu. Abaana bayako firimu z'ekikomba n'engeri gye bakyusamu ensingo. Ebyuma bino bigenda kuba bikwata abaana b'abantu nga bakyusa ensingo mulundi gumu. Muno temulimu agenda kuba ndulu mbuwe banfumisa empisa sime banzigyemu enja sime bankuba ekibooko. Ebyuma bagenda kuteeka bulungi nnyo bakuteekemu ekyuma kikwata ensingo kinyolo mulundi gumu
ojja kuba owedde nga bakujjama okutola kusula mu asidi nga bakuteeka gy'ogenda okubeera mu luweerera nga tozzeemu. Njagala Janet Kemba bazobeewega nti ebyuma bino tubituma kuva North Korea era tebyatukyuse olunaku lwa jjo ku ssaawa mukaaga zirukira ssaawa 7 ne babitira mu State House ne babakola nga gye babapolitingamu n'otandika obbiwa abantu abagenda obbitwala obbikozesa. Tutandise bwetyo. Njala kutegeeza abantu mwenna nti ebyuma bino byatuuse mu Uganda nga Janet kennyini yabitumizza ku order nga yamala okufuna okwemulugunya okuva ba spies be nti abantu batandise okwemulugunya ku bantu abakaaba ekiro. Omukyalo ono yatumye ebyuma bino byatuuse olunaku